nakyuzinga bunjawo kubanga just imagine omwana omuto yagala kweyamba naye ng'alina okugenda kumwawo n'asimawo akanya ne yeeyamba n'aggalawo. Weesiga Mukama. Omuntu yeesiga Mukama ng'ali mu ye munda. Bayibuli tugamba ye ye munnyo. Esebo. Oyina kuwangula oba kuwangula. God is 100% dependent bakakagamba akategedde. God is 100% dependable. Tagenda kuyiwayo, tagenda kugeya. Mukwano gw'omutta ekyama babiri n'akibuyako owokusatu n'asatulula. Okitegeera. Teri kaana ka buwala kaali kakuyiye katyo. Waliwo muganda wange era we nansana wano ku worship house awo. Sijja mwogera omutegedde omwana yamukwata n'amuyiwa. Naye nga omujjukira muganda wange omumanyi. Nabiwulirako sirishuwa. Sirishuwa. Tujja mwogerako tumuleke. Omwana omuwala yagenda n'amuyiwa. Choba abana b'obuwala bayiwa naye Katonda waffe tayiwa. Gwe takuyiwangako omwana w'obuwala yenna obuwala abo bagendako mpola kubanga nkyalina obuweereza buno njagala busooke bukole ki bugende maaso buguke ekyo bulaba ensonga ezo nzi sizeezigamako yadde sizeezigamako yadde era ngenda ne mbuuza Mukama ono mutuufu agamba si mutuufu ng'odduka nga nzira kuki nga nywera bannange kale ebiwala biri ebigaba bannaye kendi kukwatako ggwe ogwo omutima nja gumenya ojja kuntegeera abaana bamenyaamenya emitima nani abatendeka abaana abo abaana simanyi naye nga bamaama baabwe bataata baabwe oba basenga baabwe abaana byana bimenya emitima ebyo bannaye noga bannaye omutima gwa munno omenyebwa naye ate n'oli naye n'omusaasi n'otamusaasira nnyo n'ogaa kati mu bintu byonna byonna by'oyinako ggwe era wasalawo mukwasa mutima omutima gw'olina ogumu omutima gwo n'ogujjamu n'oguwa omulala webale nnyo waakiri bwali muwadde eriiso kuba oyina abiri oba okutu n'omwawulizaako kumu naye gwe n'omuwa mutima gw'olina ogumu kyobalanze ogwange Katonda muwulira antuddemu mwoyo waali wano omwoyo gukedde ku nkonkona ziguddewo ndabe ne gunyambala omutima nguwulira gumwenyereza gusiimye gukwebaza kujja wozenze mpulira bulungi birala ontudde ku mutwe nze simanyi na birala atakumanyi tayina mutima naye musonyiwe bambi ebyensi kati eno birala zikiriza nkusemberere nkulaga omukwano bashemerire abawakana mujje mulabe I got his blood in me wali waneno wali Yesu wali wano okitegeera ani ali ku stake umayine mudwere wabeerawo aliko oxygen wabeerawo asobola okussa wabeerawo abeera nga alya naye wa oxygen bamu attention y'amaanyi okusinga ate ayogera ate nga asobola n'okweriisa so ensonga zo zajja ku desk yange naye ndaba nga bunjako eri more needed because bwetuleka abaana bano nga tebalina we bateeka bukyafu z'endwadde because bugenda mu mazzi ate amazzi ge banywa. President wa Rotary Club ya Kampala wandege yataata bannange abatulaba mwenna amanya gange Josh Media era nga ndi mwimbi wa gospel mu Uganda nzize wano banaye ng'abaniriza mu concert waali wano concert fundraiser egenda beera wano mu kifo kino kyemulaba ekirungi ekizibu ng'ennaku z'omwezi 11 guno omwezi gwennyini gwe tulimu ogwa November era ng'omulama gw'eno concert kuyamba abantu beebunjako tubazimbire toilet bali bubi tebalina toilet imagine tebalina toilet so nga munnaye mbadde mbakowoola mwenna mujje mugwe mu kifo kino kuba Bayibuli egamba buli ayamba omunaku abawoze Katonda ebbanja mujje tuwole Katonda ebbanja ky'onaamugamba ng'ofukamidde omusaba nti Katonda ng'ennaku z'omwezi 11 nayamba abantu beebunjako okufuna toilet nange yamba obulamu bwange yamba bizinesi yange yamba amaka gange taasa abaana bange yamba future yange banange mbakowoola mbajjukiza ng'ennaku z'omwezi 11 banange mujje tulina abayimbi bangi Pastor Sennabosa Pastor Bugembe eri Bulamu Gagamangu Damasiko abayimbi bangi nnyo bagenda kutuwa omukisa bega twegasse wamu tusobola okulaba nga abantu beebunjako n'ofuna toilet bannange mbakowoola mwenna gye muli mujje
tuyimuse tuwese Katonda ekitiibwa n'asanyuka nnyo nga muli wano. Thank you so much. Okuyingira emitwalo 2 alebad emitwalo 3 emitwalo 5 VIP n'akakadde kamu emmeeza. Thank you so much. Kagati tujja kugenda naye ku toyi ng'ezimbibwa. Amina. Toyi ajja giraga abantu. Okay. Nti bye tujje mu concert byonna. N'oyo ali eyo ng'owulira olinamu omutima oguyamba. Oba ndiyagadde ogatta ettaffaali ku bantu bano bafune toilet. Okay. Osobola okutuukirira Kagati. Osobola okutuukirira Josh Media. Era nga Kagati tujja mwetika tugende naye tukole omulimu gwa Mukama because Katonda atugamba kwagala. Amazima kwagala. Banaye okuva mu nursery paka P7 zesomedde masomero mangi. Kyova emikwano nina mingi. Okay. Ate ebiseera emabegaawo nalinga nejjusanga ngamba bakinsomera masomero mangi. Nate wenkuze n'ekizira mu kirungi. Buli omuntu eyesiga Mukama kye yenyigiramu either you know wangula oba okuwangula. Konze ndi mwana wa ndagaano okitegeera. Ndi mwana wa Katonda w'endagaano so kinkakatako ndi mulwanyi general era ntero bagamba eyo togwa muzange because zange nze ndiki general wa Katonda ndi mulwanyi namige. Amina. Okitegeera. Nino Josh Media manyo tell that story tunyumize abasebo ne banyabo musibye mutya abatulaba okwaffe kuno ku Uganda ngamba ku butaka namu abawangalya mu diaspora kyemukola kya bbeeyi nnyo nnyini ddala. Nsaba Mukama Katonda abeerenga abatuweera omukisa. Mwebale nnyo okubanga mulaba Church News TV Uganda the YouTube channel. For that you're doing is real omukisa abawe gwamuyiika Mukama kitaffe. Mpaji given Brian Kagati mbamaze okwabula even this time around nga bw'olaba ebifaananyi eby'ekifo ekyo by'olaba emabegaawo wano we bayita ku Coping Hotel. Ekifo kino kisangibwa wano Bwayise ng'ogenda in fact bayitawo Makeere Kavule ng'ogenda okutuuka ku kkanisa ya Pastor Jackson Ssenyonga. In fact those biri opposite biri adjacent and kino kiri wano kiri wali singa bibadde byetunuliddemu ddala byali badde opposite ekyo kye bayita batya okubeera nga kino kitunuddemu kiri naye nga kino kiriko baliko katini ne kino kiri wano opposite direction. Kituufu ekyo ngende n'ekyo kale mu mbeera efaanaganako bwetyo we tuli wano ekifo kino mwe tuli wagenda kubanga wabeerawo concert y'omuyimbi gwe bayita Josh Media ennaku z'omwezi nga 11 omwezi guno gwennyini ogw'e11 gwe tuyingira. So kaakati munnange gwali side eyo ateekateeka akasenteko ateekateeka emmeeme eyo n'ekirala naawe weeteeketeekera okufunamu ka relaxation yako ng'osazeewo okujja okuba ng'oyingira mu ndongo y'omwana mulenzi Josh Media. Ennaku z'omwezi 11 ku kalenda yo wali badde olumakinga abayimbi bonna nze bensisinkanyeko bonna baŋŋamba nti tebagenda ddutumira mwana bagenda beera mu kifo kino okubanga bawerekerako mwana mulenzi Josh Media ng'akukuba endongo ku nnaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'e11 ogwo mwe tugenda okuba nga tuyingiraawo mu nnaku si nnyingi. Mpaji given Brian Kagati once again maze okuba nga njabula abakira eddakiika eno we twogera bino njagala mbeere nga nkugattako omu ku mukwano gwange wano atuwayeemu naye emboozi naawe muganda wange ali eyo nkakasa naakuweera ddala omukisa. Amiina. Taata tusanyusa okulabako ssebo. Oli otya mwana ttu? Ndi bulungi Mukama akoze bulungi nnyo. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Amiina. Ate kasita obeera mu Yesu. Amiina. Obusobo obubi bulungi ddala. Amiina ddala. Weewaawo. Nga bw'okitegedde nanti Coping Hotel ennaku z'omwezi 11 wano we tugenda okuba nga tukyacalika nga tukyacyanca nga tukuba endongo ya mwana mulenzi Josh Media egenda okuba nga etokotera mu kafo kano. Kifo kigazi ddala walabika bulungi halls za mulembe auditoriums nzirabye munda malidaadi garden ogiraba kwegamba gwagenda okubeera mu kifo kino ku lunaku olwo ogenda funa ekintu kyennyini
kyo ekijja mu kasenteko ako yadde yabasabye katono ddala. So dakiika eno ngenda kusaba muganda wange onzikirize nkugatte ku muganda wange ono gwe tugenda okuba nga tuwayamu naye olwaleero. Taata tusanyusa okulabako ssebo. Bale naye nsanyusa obbasanga. Amiina amiina. Buli muti abantu ba Mukama. Gye tuli mukwano. Mujebale. Tugezaako. Kati nange ondabanga abantu ba Mukama abangi. Nabe bweyagalira mu kisanja kyammwe ekisembayo. Gundi etuuka wala nnyo. Okay. Mubebunaayira. Okay. Tuba ku mikutu nga tulaba. I understand. Tuzikiriza. Abantu balaba okuva mu nsi yonna. True that. Sina Uganda yokka. Wherever internet covers, gye tukoma. Omanyi Katonda ayina engeri, ayina privileges zaawa abantu be okusobola okubunyisa ekigambo kye. Kati bw'otunuulira ate eno internet aweewaawo abamu abatannagitegeera taali sibasalira musango era sibanenya, naye yatuuse wala mu kutambuza amawulire. Bino tubyogerera wano ku Coping Hotel wano Kavule Makere Kavule wano. Akulaba ayagala okutegeera ono ani gwalaba mu screen yaawo watulabira. Bannange amannya gange nze Josh Media. Otyo. Nga ndi muweereza wa Mukama. Josh Media. Nga ndi muweereza wa Mukama era nga nsabira ku Worship House. Otyo. Nasaana ewa Pastor Wilson Mugembe. Wow. Era nga ndi muyimbi owa gospel. Wow. Era nsanyusa okubeera ku wano nammwe mpulira essanyu lingi lyammwe kiwagonja. Amiina. Josh Media bitambula bitya? Bitambula bulungi. Nga womanyi nti twetegekera olunaku olw'11. Bitambula bulungi, enteekateeka zonna ziri malidaadi saana. Wow. Abantu beetegese naffe tuli mu kweteeka ng'abantu okuba receiving on the 11th of this very month. Wano ku Coping Hotel era we tuli essaawa zino. Wow. Essaawa eno awo tujja kutuukawo tunyumyewo muganda wange. Naye waliwo muganda wange akulaba nga ye for them they are watching over you for the very first time. Yeah, sure. And bawulira bayayaana baagala okutegeera Josh Media ono ye yaani? Josh Media muvubuka otyo bagamba embulakalevu. Embulakalevu nga ndaba olinako otulevulevu wansi awo. Ninaako obuswidi. Okay. Kale oli mbulakalevu tugende n'ekyo. Nga n'emyaka gyange bajagala. Emyaka ne bwogitereka naye kale bwogibagambira tebalumwa. Tegibaluma. Ndi muvubuka. Otyo? Ndi muvubuka. Mbeera Makerero. Okay. Ndi mulokole. Ate omulokole amaze ebbanga nga mulokole. Okay. Era nga ndi muyimbi. Okay. Era nga nkola mulimu gwa Mukama ogwantumibwa missioni. Wow. Okubuulira enjiri, okuwa essuubi abo abataliina, n'okubulira ekigambo kya Katonda. Nga mpita mu nnyimba zange ez'enjawulo. Era ku YouTube awo weeziri, teeka mutesi Josh Media, nga weerabirako ku muziki gwa Yesu, gw'abaana ba Yesu. Oyogedde ndi Josh Media oli musajja mubuulizi wa njiri, akozesa enjiri ya Kristo okugibunyisa n'ekigendererwa eky'okuwa abantu essuubi. Okikola otya ekyo? Ekintu ekyo enjiri ey'okubunyisa essuubi mu bantu ba Kristo okikola otya? Ekintu ekyo nkiyisa mu nnyimba z'ennyimba. Otyo? Kati ennyimba nekugamba waliwo embeera lwennyigiriza nenfukamira nenzikiriza nsabe luli kyalumwegende obwo obwavu luli kyalumu mbugobe nakizudde Yesu kyekitangaala yafaayo ku lwaffe afaayo ku lwaffe wagulawo teryagalawo maama teryagamba nedda wagalawo teryagulawo teryagamba nedda essuubi oba tolifunye. Nkuwulira Josh Media ebintu bino obirimu ddala nkuwulira. Eyo verse emu. Mugabi wa ssuubi Josh Media gwe tuli naye ku Tell the Story tunyumize bannange omwami tukyabebbera naye
Mpozi nkujjukizako ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa November ogwo gwe twolekedde okuba nga tuyingira. Omukulu ono yennyini gwolaba mu screen ya TV yawo, mu screen yawo agenda kuba ne event mu kifo kino Coping Hotel wano Makerere Kavule opposite ne kanisa Pastor Jackson Senyonga. Okyayinza okujja okuba nga omuwa omukisa mu ngeri erabikako. Manyi Mukama akuwa omukisa ey'ebigambo etaggweeyo. Eremesezza nnyo enjiri ya Kristo okubanga etambula amawanga. So nga bw'oyatula nti Mukama akuwa omukisa n'ekikolwa bw'okigattako ate oba obulesinze nnyo obuweereza bw'omuweereza oyo mu ngeri zonna. Ssebo taata atulaba yeebuuza Josh Media ono azaalibwawa era taata ne maama be baani? Josh Media azaalibwa munaye Wakiso Kasengejje Road abamanyiyo. Okay. Wakiso Kasengejje Road taata wange bamuyita Mr. Sebumpenje William. Okay. Nga ne mama wange bamuyita Mrs. Nagawa Elena ngera gye bali balamu. Okay. Bawangalyayo Kasengejje. Bawangalya Kasengejje Road ya Wakiso. Okay. Yeah. Wow. Josh Media. Ozaaliddwa Wakiso Kasengejje Road. Yeah, Wakiso. Ka moment ki kojjukira kotayinza kwerabira ku bakadde bo aba babiri bombi b'oyogeddeko? Ka moment ki akenjawulo ako? Ka moment akenjawulo ke sitayinza kwerabira ku bazadde bange nti nkuze nga bankubiriza nnyo okusaba. Okay. N'okwegaya n'okubeera mu maaso ga Katonda. Okay. Nnyo ebiseera ebisinga mpozi we nayagalira okuvaako it was by own will mpozi ne peer pressure ekyo banayimba oluyimba sitanigenda wali osibidde mu ntaana olw'emize emibizi gye sisobola gumira enjaga n'enjinywa sigala nefuuwa malungi n'engaaya zolo n'empowa olusi mu ggeto nga twesiwana zikonko bayaye mu ggeto nga beyita n'abakingi gyoshobe gino nze nezuule kuba ettuufu kati nkomyewo. Wow. Kati nakomawo. Wakayimba okomawo. Nakayimba nkomyewo. Omulundi kiguli ogwasookera ddala oba guno ogusembyeyo? Era obako ogenda oyimba ng'okomyewo ogusemberayo ddala? Nakayimba guli ogwasooka olw'ensonga bazadde bange awo nga omuze kakiko tayinza beerabirako bankubiriza nnyo beera mu Katonda. Okay. Naye nga bw'omanyi bino eby'essomero peer pressure n'obanga divertinga naye era olw'ensigo eri eyasigibwa n'okkakkana ng'okoze eki ng'okomyeyo mu maaso ga Katonda. Ate ne bw'obuli nti Katonda waffe ono tasalira muntu musango kasita weenenya. Kyova olaba yansaasira ne nsobola okukomawo. Okay. Kitegeera era mukomawo n'empeereza kyova nnyimba ennyimba zigende mu bantu. Okay. Abantu bawonyezebwe, abantu bakyuka, abantu baddemu essuubi. Okay. Kitegeera nti Mukama gy'ali atayinza kubayiwa. Abantu b'ensi ne bakuyiwa naye tulina Mukama atayinza kukola ki? Kukuyiwa. Wow. Kubanga ekituufu kyo abantu b'ensi bayiwa. Naye Katonda waffe oyo awaniridde eggulu okutali mpagi tayiwa bannange. Joshua oyogedde mazima abantu b'ensi bayiwa. Incidents ki gy'ojjukira obulungi gye wasembayo okuyiwibwa? Era wayiwibwa omwana wa buwala oba yali wa bulenzi? Incidents gy'oyinza okugamba nti yanjiwa. Maybe incidents mu opportunities nga ogenda okwapulayinga akalimu n'otakafuna nga wosuubira amajja n'otagafuna. That's the incidents nga gyenyinza okurelatinga for now. Naye nga ebbanga lyemmaze mu Yesu antaasiza nnyo ku bintu ng'ebyo okuyiwa bannaye mudde mu Yesu. Wow. Mu Yesu teri kuyiwa. Teri kuyiwa sure deal 100%. Josh totujubisa. Kubuleka ekintu kimu God is 100% dependable. Ebyaddala. God is 100% dependable. Preach preacher. How? Kuba Katonda tayiwa. Si mwana wa muntu talya nguzi talya paani tagenda kukuyiwa womuwa obulamu bwo. N'omwesiga n'okola byayagala tagenda kukuyiga. God is 100% dependable. Akakagamba akategedde. God is 100% dependable. Dependable. Tagenda kuyiwayo, tagenda kugeya
mukwano gw'omutta ekyama babiri n'akibuyako owokusatu n'asatulula okitegeera naye wofukamya n'okigamba Katonda tagenda kukuyiwa mazima kyova ndi wano leero nga nkugamba nti Katonda mwesigwa 100 ku 100 mwesigameko amina ng'ogyeko okubeera nti wayuwibwako kale in that form of missing an appointment it was you missed up an appointment or an opportunity teri kaana kabuwala kaali kakuyiye katyo waliwo omuganda wange era wennansana wano ku worship house awo sijja mwogera omutegedde omwana yamukwata n'amuyiwa naye nga omujjukira muganda wange omumanyi nabiwulirako sirishuwa tujja mwogerako tumuleke omwana omuwala yagenda n'amuyiwa kyoba abaana b'obuwala bayiwa naye Katonda waffe tayiwa gwe takuyiwangako omwana w'obuwala yenna obuwala abo bagendako mpola kubanga nkyalina obuweereza buno njagala busooke bukole ki bugende maaso buguke ekyo bulaba ensonga ezo sizeesigamako yadde sizeesigamako yadde era ngenda nembuuza Mukama ono mutuufu agamba si mutuufu ng'odduka nga nzira nga nywera bannange kale ebiwala biri ebigaba bannaye kendi kukwatako ggwe ogwo omutima ndya gumenya ojja kuntegeera abaana bamenyaamenya emitima nani abatendeka abaana abo abaana simanyi naye nga bamaama baabwe bataata baabwe oba basenga baabwe abaana byana bimenya emitima ebyo bannaye noga bannaye omutima gwa munno omenye gwa naye ate n'oli naye n'omusaasi n'otamusaasira nnyo n'ogaa kati mu bintu byonna byonna by'oyinako ggwe era wasalawo mukwasa mutima omutima gw'olina ogumu omutima gwo n'ogugjamu n'ogw'omulala webale nnyo waakiri bwali muwadde eriiso kuba oyina abiri oba okutu n'omwawulizaako kumu naye gwe n'omuwa mutima gw'olina ogumu kyobalanze ogwange Katonda yagutuddemu atyo kale kankule akayimba kano ketugera okuyala kikagamba muwulira antuddemu mwoyo wali wano omwoyo gukedde ku nkonkona ziguddewo ndabe ne gunyambala omutima nguwulira gumwenyereza gusiimye gukwebaza kujja wozenze mpulira bulungi birala ontudde ku mutwe nze simanye na birala atakumanyi tayina mutima naye musonyiwe bambi ebyensi kati eno birala zikiriza nkusemberere nkulaga omukwano bashemerire abawakana mujje mulabe I got his blood in me wali waneno wali Yesu wali wano muwulira antuddemu mwoyo wali wano ng'ogamba otya Katonda antuddemu munda mutima omuwulira akutuddemu okitegeera owulira otya muli nga Katonda akutuddemu era omanya otya nti leero kati mu Katonda yantuddemu omanyi kati ffe abakkiriza tusaba tusiiba bino ebintu ebyenjawulo byomanya muna Katonda akulimu olwokedekaawo n'ogamba ku makya ng'osaba nga Mukama eno wiiki njagala akakadde n'okafuna kituufu kati ani abazeemu essaala ezo Mukama kati ekintu kimaze wow tell the story tunyumize mpaji given by Ryan Kagati the gospel music apostle yenze ali emabega wa camera even this time around bulijjo otera okundaba mu screen yo neero tekisobose kulwa cameraman waffe ataliiwo so nsazeewo okubyekolera tubikole kubanga bo obudde tebulinda kulwa concert ya muganda waffe egenda okupanga etuula mu kifo kino Coping Hotel ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwa November gwe tugenda okubanga tuyingiramu awo mu bbanga etali lyadda nnyo muganda wange Josh Media tunyonyoddeko zaalibwa Wakiso Kasenge Gerard mama ne taata gye bali wabula tutunyonyoddeko osomerawa era okuva primary paka primary kuva nursery paka primary then n'okuvaawo okudda waggulu byatambula bitya tutegeezeeko ba Obibo ne ba Ogibo abakulabira kuno ku butaka ne mu diaspora omanye ensi abantu baasaasaana dda oba oli awo banagamba wange oyo waffe oyo
oyo waffe obi wekiba banaye okuva mu nursery paka P7 zesomedde masomero mangi kyova emikwano nina mingi ate ebiseera emabegawo nalinga nejusanga ngamba bakinsomera masomero mangi naate wenkuze nekizula mbu kirungi because ogaziwa obwongo bwo bugaziwa saako ye abantu bakomanya egaziwa oba omanyikiddwa abantu bangi kitegeera n'emikwano mingi so it was an advantage in this guys because tomanya bwali buto nandowooza munneera si kirungi naye nasomerako agamusijja gamenye naye nasomerako ku Bright Junior School nasomerako namayira P7 ku Wakiso Junior School nasomerako Wakiso Junior School Wakiso Junior Watops ye Watops tumi nabakolera kakalanga abo kakabi nabakolera kakalanga akalo nasomerako eyo second nensomera ku St Augustine College Wakiso nensomera ne ku St George upper institution nensomera Makerere nensomera ne ku Buganda Royal College era nze gwolaba ndi computer scientist professional computer scientist kati gwe bayita batya computer scientist computer scientist professional computer scientist basebo ne banyabo sokoleke malo okukola akantu kange basebo ne banyabo yadde temundaba naye ndi wano ne computer scientist omwami Josh Media ne bannange enseeno addala ya mukama n'okujjula kwayo computer scientist bitambula bitya bitambula bulungi weewaawo nkulabye engoma zo tunnyonnyola waji wasomera paka gye wakimalira ate nga tukyasoma tukyeyongerayo munoonya ki tuyimusa kitibwa kya mukama musoma kuyimusa kitibwa kya mukama amiira mukama ekitibwa netenda bitwale bwe kibanga ddala byonna tubikola akusitula linnya lye na bwakabaka bwe muganda wange Josh akakati life yo kuba kati gwe tuwava nnyo wala nnyo naali kubuuziza nti kati wava ddi mu kyalo okujja e Kampala naye kati sijja kubuuza nti wava ddi mu kyalo nga wava wali Wakiso kati ovadde eyo okujja wano mu ntabiro y'ekibuga Kampala okuva mu Wakiso okujja mu ntabiro wano mu ntabiro najja mu recent when I was at campus nalinga mbeeraawo nasokera kubeerawo ku University Hall bagiyita Nkrumah Hall wenava Wakiso nezja mu Nkrumah ku University netandika okubeera e Kampala munaye netandika okubeera e Kampala ate nga wensaba wali ku Worship House ate nga okuva edde nalina ekirooto kino ekyokuweereza Katonda naye nga nakwatibwangamu ku budde because nasomerangamu boarding and finances ntono si nnyingi nnyo kiri awo naye kati we namala ebimu ne ngamba kati n'omulimu gwa Mukama kangwe ku budde kangutandikewo because gwe mulama gwange ku nsinze Mukama yannyamba nantegeeza kiki nnina okuba kisegeera nantegeeza obuvunaanyizibwa bwange nekyansuubiramu era nkimanyi okitegeera kyova nagamba no Mukama wendi nzize okukola ki okukuweereza kubeerawo okubeerawo kululwo okubwakabaka bwo because ndi mwana wa ndagaano okitegeera ndi mwana wa Katonda ow'endagaano so kinkakatako ndi mulwanyi genero era ntero bagamba eyo togwa mu zange because zange nze ndi ki genero wa Katonda ndi mulwanyi namige okitegeera nino Josh Media amannya olina mangi Josh Media computer scientist omulwanyi namige God is general anti ekyo kyekugambye Katonda waffe akola by'amaanyi otyo akola by'amaanyi emmotoka tulina vuga nnene ennyumba tulina zimba nnene emikwano n'abatwetodde balina okukola ki okulaakulana because Katonda waffe akola binene is a big God not a small era buli muntu eyesiga Mukama kye yeenyigiramu either alina owangula oba okuwangula buli muntu Mukama kye yeenyigiramu buli muntu ayesiga Mukama kiyeenyigiramu kyonna alina okuwangula oba okuwangula kwegamba okuwangula ebeera sure kasoba ng'oli mu Yesu mbadde ebigambo njagala obiddemu nga bw'obadde obyatula kuba kati waliwo oli abiwulidde nga bwensoso biwulira bwe weesiga Mukama omuntu eyesiga Mukama ng'ali mu ye munda Bayibuli tugamba ye munnyo oyina kuwangula oba kuwangula mu buli ngeri olina kubeera kyampu mu buli ngeri oyina gwe kasobera ng'olugendo walutambula ne Mukama ng'oli mu Yesu
Yibana. wakkiriza abeere omulokozi wo. Hey. It's a sure win 100%. Wow. Kyova nkugamba God is 100% dependable. Yeah. Amina. Abasebo ne banyabo. Omukulu gwe tulina bamita Josh Media ng'agenda kubeera ne concert mu kifo kino Coping Hotel. Coping Hotel eri ku Bombo Road wano Makerere Kavule opposite ne kanisa ya Pastor Jackson Senyonga. Ennaku z'omwezi zigenda beera 11 omwezi ogwa November. Kigenda kutokota sikisaanikire wano. Ajja kubanga atunyumizaako ku bayimbi ky'abaana abaawo wano n'enteekateeka nga bwe zinaabeera mu event. Naye ng'essaawa eno tukyasudde ekiboozibozi tunyumyamu naye wano. Tambula naffe nga gye tunaakoma. Tell the story tunyumize. Here we are to tell the story. Sebo taata ng'ogyeko kubeera Josh Media. Amannya taata ne maama ewakiso ge baakutuuma ge galiwa? Amannya era bwe wagasuula waripootinga wa? Amannya ago sigasuulanga. Otyo? Era erinnya yenze Joshua Senfuka. Joshua Senfuka. Si abeera omugeye? Ndi mugeye. Yesu yebale kulokola kuba baŋŋamba abageye. Basajja b'amaanyi obwakabaka bwa Buganda. Simanyi nnyo naye nga yenze Joshua Senfuka. Amiina ssebo. Taata ne maama bamanyi Kristo? Balokole, bazadde bange balokole. Era be bannyamba okubanga nti ne we nali nvudde ku mulamwa kyanyanguyira okudda because bankuliza. Manyi bagamba omwana gw'okkiriza mu ddiini abamu n'ensonyi wagenda tagenda nnyo. Kyova mwena abatuuliza nga mulina abaana mubatwaleko ku kyaki nga tanneebaka muyigize nti basaba newayogera ekigambo kimu. Kitegeera newayogera ekigambo kimu buli wabanga agenda okwebaka, buli wabanga agenda ku ssomero muyigirize okusaba because newooliba ovuddewo because tomanya ddi naye eri omutonzi omwana wo alisigala mu layini eya Katonda alibaamu n'ensonyi. Amina. Josh Media ogambye bakuyita Joshua Senfuka aka Josh Media gwe tuli naye muganda wange mbozi egudde amakerenda. Twemanyi emyaka mingi ke emabega yadde si mingi nnyo naye kye nakulabako wali musajja apambana endongo ng'ogikuba n'olemerako ogikuba n'olemezaako so tekinnewunyisa kulaba ng'otimbye concert olwaleero. Josh Media omukulu atulaba oba muganda wange ono agoberera Tell the Story tunyumize show. Nkakasa nti mu mmeeme yayaanira okutegeera Josh Media otandika ddi okuyimba era ani akuwa inspiration okwagala okutandika okuyimba gospel music? Josh Media ate nga president waki? Wa Uganda? President wa Rotary Club y'ewandi. Katonda wange. Okay, kale taata Josh Media. Wanjise butaata. Kakati ogenze n'oyogerako nti oli president? Yes. President waawa? Ndi president wa Rotary Club ya Kampala Wandegeya taata. Kampala Wandegeya? Kati ofuuka otya president wa Gondi wa Rotary Club? Natuuka akaseera nga ngoberera ku bya Rotary bino for some time nezuula nti bali ku mulamwa gumu gwenjagala ng'omuntu because nze nga womanyi munera nyamba njagala nnyo ebintu by'okuyamba abantu njagala nnyo okulumirirwa awamu n'abo abalumizibwa ky'oba olaba nabeegattako okubeegattako nga womanyi nti ffe abali Mukama tuwangula otyo era wenabeegattako nefuuka president mu Rotary Club ya Kampala Wandegeya era ng'abamu be bawoomyemu omutwe mu kuntegeka for this WAALI WANO charity concert era ng'eno ndi president Sebo. President Mulamba? President Mulamba. Rotary Club. Kati ogijoyininga ddi era ogijoyininga otya era ofuuka otya president? Okera bukezi ne babukuwa oba n'akalulu mukuba? Iba potential. Bawalina potential. Era najoyininga mwaka guwedde nafuuka president omwaka guno era nga Pastor Bugembe yali omugenyi omukulu eyanteekako. Kwolwo lwennyini. Yakwambaza omunagiro baguyita munagiro oba yakuteekako engule? Guba munagiro.
Lero akakagati ya missing oba yaliwo banga bayali agize mu America munembanga yeyo abantu abatanjagala bakulimba munnabuuse dda sirimu naye kuno wali tebayagala ompe ku nnyama temwalya ku nnyama ku lunaku olwo nyama yali nyingi yagage naye ekirungi kati wali tuli butoola so kakati muganda wange endongo eno ogitandika ddi okuyimba ofuuka ddi omuyimbi wa gospel era ani akuwa inspiration okwagala okubeera omuyimbi wa gospel? Nagitandika mu covid owokubiri. Twali awo nga tuli so obitegere bya covid ate nga nalina ekirooto kyange naye ng'ekinsibye nti nalinga bize ngeno ndi ku ssomero ate I was already inspired by first of all by my own pastor Segera. I was inspired by mukyala Namaganda oba bamanyi nga nze nakula ezo ennyimba nziwuya nga wenkugambita bazadde bange banyamba nnyo kubanga ndi mu Yesu. So nakula mpulira ennyimba ezo ng'era nzaagala nnyo mama wa Baby Glory yoyo Betty Nakibuuka madam Betty Nakibuuka inabba mukwano gwange Betty ani Gloria munonya inabba mukwano gwange Gloria Baby Gloria giranga nnyo Gloria mulungi kati era munonya mukyala ali bize nnyo era okumufuna olina kumunoonya ffenna tuli bize kati nze pulezidenti era yes pulezidenti tuba bize esebo kali Gloria anoonye president twenoonyeko tuli bana ba Yesu kitegeera kati munnange I was so inspired by those people by inspiring nnyo era Josh Miller gwe mulaba wano kibanza omusingi ogwange guli nnyo ku kigambo n'omulamwa gwange guli so open kitegeera kubanga Katonda ambeeredde ate mbadde nga mumanyi okumala ebbanga apart from kenda kunyumizaamu nti nalinga sliding off because of the peer group influence. Olowooza kiki ekya peer group influence? Peer group eyo gijoyininga otera ogisanga wa? Peer group eyo nagisanga ku ssomero eyo munaye nga tusoma. Manye essomero lino akiva bagamba abazadde muwakinga nnyo emikwano gy'abaana bammwe. Kitegeera essomero lyo nasanga abantu ab'enjawulo nali nseeredde bakiyita kuseerera saagendayo nnyo naye nali nseere naye Mukama nannyamba nanzaawula kitegeera era kyova laba up to now ndi wano mukola ki muweereza. Josh Media okuyimba otandika mu covid owokubiri gy'emyaka ng'emeka katugambe? Myaka nga gumu n'ekitundu wezitala ebiri. Gumu kitundu ku ebiri. Olowooza kino kyekiseera ekituufu kye wali badde ostagingira mu concert? Weewaawo kino si kyekyandibadde ekiseera ekituufu naye concert eno woogiraba ezimbiddwa ku mulamwa nti buli kimu ekigenda ovaamu ate kigenda kuyamba abantu ba Mukama ogwo gwe mukwano Katonda gwakola ki gwatugamba concert eno era nekufula yakuliko a hand to save Bunjako sente zigenda okuvaamu tugenda zitwala Bunjako tubazimbire toilet. Just imagine ekyalo kiri wano mu Uganda bakita Bunjako wuye exactly Budo Cholo okyambira Buwama empigi Buwama then Bunjako ku mwalo abantu beyo tebalina toilet. Why of all places who are choosing Bunjako okugenda okubanga obazimbira zikabuyonjo? Na choosing Bunjako kubanga just imagine omwana omuto yagala kweyamba naye nga alina okugenda ku mwalo n'asimawo akanya ne yeeyamba naggalawo ebyaddala. Kati mpeso nga lwaki omuntu ngoyo tuba tetumuyamba mazima ddala kitegeera so kyova concert eno omulamwa gwayo era still kaga tujja kgenda naye ku toyi ng'ezimbibwa toyi ajja giraga abantu nti bye tujje mu concert byonna n'oyo ali eyo ng'owulira olinamu omutima oguyamba nga wandiyagadde ogatta ettafaali ku bantu bano bafune toilet osobola okutuukirira Kagaati osobola okutuukirira Josh Media era nga Kagaati tujja mwetika tugende naye tukole omulimu gwa Mukama because Katonda atugamba kwagala kwagala ate nakirabye nga kiri wise okuyita mikwano gyange tushiyaringe ku mukisa guno amazima ddala kuyamba kubanga Katonda agamba he who lends to God who gives to the poor lends to God nti gwe woyamba omunaku oba ozi Katonda ebbanja woyamba omunaku oba ozi Katonda ebbanja. Kati nagambye ekivulu kyange kino leka mpite mikwano gyange n'abayimbi mikwano gyange tuyimbire abantu tubayite akasente ke banaatuwaamu ate tuzimbire bannaffe toilet.
ekyo nga kisufu obulungi era gwe mulamu eno koza sigenda gula ttaka sigenda gula kibanja sigenda kwegaggawaza ng'omuntu nengenda kukola omulimu ogwa Katonda ogw'okuyamba abantu be. Buli balumu Katonda walimbuuze wakola ki oba igwe awaddeyo akasente ko nti wakola kyo gamba nawaayo akasente bwe kati abantu be mujja kubafuna ettooyi kitegeera bafuna because oba wa toilet abantu oba bawadde obulamu obulungi kitegeera because tugenda wa toilet tuwakoye ne borehole kitegeera so kati omulamwa gwego omulamwa sigwa Josh Media neffe tugulumiza Katonda kitegeera abantu wetuba batwire tubabulira enyi tugamba Katonda yakoze kino kati batutukiza omulamwa gwa Katonda ogw'okulya ow'emyoyo botandise okulya ow'emyoyo okitegeera eri Katonda okitegeera kati muneegwe omulamwa omukulu ogwa concert sigamba munera obudde tebunatuuka oba ki naye tuli mu ku spreading love twakweka okwagala Katonda kwennyini kasokoko kyovola ne mu Bayibuli oli yayita ku muntu yali alumizibwa omujjukira oyo n'amulekawo n'atamuyamba era Katonda teyali musanyufu era kitegeera kale abantu nga tetulina bayitako ogenze ku kyaki osaze omuntu alina kyakulinamu ekyomuwa tomuwadde ate ogenze ku kyaki keza minzi task esooka Katonda gyakuteze togiyise so tuyamba abantu era nange sometimes mbikola nnyo nga mpita mu organization yange bagita KJN kigwe batya bagita KJN El Missionary kirimu ekigambo ekyo kiri mu German nekitegeeza kuyamba abantu ale KJN kitegeeza kigwe kita mu bulamu directors kuliko J it's for me, N is for my other director, then K it is for my other director. Yes. El Missionary. Wow. Yeah. Ekyo nno kisufu muganda wange. Ya kyovoka twabonna obuvunanyizibwa no n'emirimu egyo tujikwange emirimu gya Katonda tuyamba abantu betuyamba tetubamanyi batumanyi kigenda naye to extending love because okwagala Katonda kwatugamba yagala munno nga weeyagala let's spread love neighbor omwagala ne waba takubuuza kanga takuddamu gwe mubuuze because Katonda atugamba mateeka 10 yagala mulirwanawo nga weeyagala kituufu so tusigo okwagala dhani obukyayi amina ate ke tuli baweereza ba Mukama kitegeera tuli baweereza ba Mukama tuli ba messengers Katonda ayitira mu ffe then neki ne tudda mu bantu so tusigo okwagala tusigo okugaba Katonda n'atuwa omukisa anatu blessing anatufola abenjawulo mu lunyiriro lw'abantu abangi amina Josh Media is that enough? How did you come to know about that place Bunjako waliwo omwami kubanga oli yali etaaze okumanya nti kale kituufu we've had it well era tugenda kuyimirira naawe nze yadde sijja kusobola kujja gye ndi eno ogenda kumpa enamba ya mobile money mbere nga ntipingako at least contribution yange towards that naye Bunjako why of all places wasalawo kugenda kuyamba abantu be Bunjako? The reason as to why twasalawo okuyamba abantu ab'ebunjako abantu ab'ebunjako ekisooka baatutuukirira bawandiika leeta eri Rotary Club y'Ewandege yagyenkulira nze nga president bantu bangi bawandiika naye twalaba ani ali ku stake okitegeera ani ali ku stake omanyi ne mu ddwaliro wabeerawo aliko oxygen wabeerawo asobola okussa wabeerawo abeera nga alya naye wa oxygen bamu attention y'amaanyi okusinga ate ayogera ate nga asobola n'okweriisa so ensonga zo zajja ku deski yange naye ndaba nga Bunjako eri more needed because bwetuleka abaana bano nga tebalina we bateeka bukyafu z'endwadde because bugenda mu mazzi ate amazzi ge banywa tuba tugenda baluzinga anytime kyova twasalawo nti tusooke Bunjako project tubazimbira ettooyi bwali eyo ye n'atulaba osobola okubeera part ku mukisa guno osobola part project netuyamba abantu
netubazimbira toilet because they are needed. They need our help. They are our brothers and sisters. They need our help. So gwaleyo yenna tulaba osobberewo omukisa kituufu n'oyamba ku bantu kituufu nga bw'okyogedde oli yalibadde ng'oluusi basobola okuba nga gye bali bangi eyo betumanyi ne betutamanyi but how would one join hands with you for this cause? Ine number za mobile money zoyinza obasomera just in case oba engeri gye bayinza okutuukako ba account number. Yeah, enamba za mobile money weziri. Okay. Esooka eri +256 the Ugandan code. Yeah, 755 15 9571. Baddiremu +256 755 15 9571. Era yereeta amanya ga Senfuka Joshua, amanya gange. Oba se ky'omugaso okumpandiikira ku email eri joshuasenfuka@gmail.com, joshuasenfuka@gmail.com. Era omuntu nga bweturisiivinga obubaka bwe tuba tujjamu ezaleeteraga nti tubureceivinze, kubanga abamu abasinga bali kuno bamanyi mwami Kagati. Era no ku social media nze onfuna nkozesa Joshua Senfuka, nkozesa Josh Media, yeah, then joshuasenfuka@gmail.com. Yes sir. Okay. Tell the story tunyumize omwami gwe tuli naye weewaawo tuli mu kuwumbawumba emboozi ye mwami Josh Media aka Senfuka Joshua, president wa Wandegeya Kampala Rotaract Club. Yes. How do you pronounce that word? Rotaract Club. Rotaract Club. Nga bwe nkyogera omanyi ffe twalwanye eriwo eyo. Kagati oli waddala ebintu byonna obimanyi obisinza naffe. Kale gwe so munaye tukowola abantu tugenda kuza omwezi 11 bade tulina wano waali wano charity concert fund 11 nga tugenda kuraisinga sente z'okuzimbira abantu ba Mukama toilet. Bali bubi nno, bali bubi ddala. Era oba owulyanga mazima ddala omutima gwo gwatondebwa kuyamba kuwa essuubi abo abatayina. Banenge ennaku z'omwezi 11 Novemba guno omwezi gwe tulimu gwennyini tulina wano waali wano charity concert fundraiser ng'era omulamwa gwayo kuyamba abantu beebunja kubafune toilet bafune ne bowa hall. Banaye mbadde mbasaba mujje ng'ennaku z'omwezi 11 tukole omulimu gwa Mukama tuyambe baganda bafaawo basobole okuba nga bafuna toilet, otherwise embeera gye bali mumbi. Tugenda beera wano ku Colping Hotel wano wennyini. Bananga amanya gange nze Josh Media era nga mbajjukiza era nga mbakoowola nti ng'ennaku z'omwezi 11 tugenda beera wano wennyini wano wetuli ku Colping Hotel wano nga ekifo mukiraba ekifo kirungi nnyo kiyoteddwa bulungi. Tugenda beera ng'ennaku z'omwezi 11 mu concert yaffe ya WAALI WANO concert fundraiser era ng'omulama gwayo tugenda kuzimbira abantu beebunjako toilet. Bantu bali bubi ku kizinga yebunjako empigi bali bubi nga tugenda bazimbira toilet. So mbadde mbasaba ng'ennaku z'omwezi 11 bannange mujje tukole omulimu gwa Katonda, tujje twetwere ku mukisa omwaka tegunaggwako tuyambe ku bantu ba Mukama because Katonda agamba buli ayamba omunaku abawoze Katonda ebbanja. Banange mujje tuwole Katonda ebbanja ajja kutuddizaawo, ajja ku blessing obulamu bwaffe in return okuyingira emitwalo 2 alebad mu abanaakeera, emitwalo 3 late fee, emitwalo 5 VIP n'emmeeza yakakadde. Tulina abayimbi bangi ddala wano okuba ku Pastor Bugembe, Pastor Justin Nabosa, De Vixoni, Gaga Magu, Damasiko, Colifix, Titus Kuteesa, eri Bulamu. Tulina abaweereza ba Mukama bonna bangi bagenda beera mu kifo kino. So mbadde mbasaba ng'ennaku z'omwezi 11 lugenda balwa 6 bannange mujje tuwagire era mujja abantu beebunja kubafuna essanyu nga tubazimbira toilet empya. Bannange Mukama abawa omukisa mwenna abantu ba Mukama nesunza okubalaba wano ng'ennaku z'omwezi 11 leka ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe eri amawanga gonna. Neyanziza nnyo.